tuli where tulina DPC we Wandegeya akyakulembeddemu okutulugunya abaana ba National Platform era ng'ono ye Hiwibule Hassan agenda maaso n'okubanga atulugunya abantu ng'atulugunya Bannayuganda, ng'atulugunya abantu baganda bange, ng'akuba abaana ba National Platform, ng'abawamba n'abateeka mu safe house. Naye baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti byonna bino nga bigenda mu maaso era byonna nga bikolebwa. Twongera obajjukiza tetuggwamu maanyi. Bano abantu bagenda ku zikamera ez'enjawulo, bagenda ku kamera balabibwa nabo balina zi family, balina abaana, balina obuvunaanyizibwa nga bo abantu. So bino bagenda mu maaso n'okukola, twongera obajjukiza n'obategeeza nti byonna bigenda bisigalawo. Bo bayinza olowooza nti bakoze by'amaanyi, bayinza olowooza nti bakoze nnyo, naye muganda wange, mukwano gwange, ensi ebategeera. DPC ono akulemberamu ekiwamba bantu ye yakulembeddemu abajjaati abagenze mu maaso n'okuwamba abaana n'okuba abaana emiggo, naye nga tumukwasa Katonda ajja kiwulira. Era ng'ono yakulemberamu n'okuwamba omukulu Fred Nyansentamu. Tumanyi bulungi, buli kyakola tukimanyi, entambula ze tukimanyi, buli kimu kyagezaako okupanga tukimanyi, naye tumukwasa Katonda. One time byakola bino tusuubira nti ajja byejjusa ate era ajja bisasulira ye nga omuntu. One time nogamba naye gwe okuba si muntu. Waliwo omuwala yaleepingiddwa kwabo abatwaliddwa e Luzira. Obulumi Museveni bwatuteekako, bwatutaddeko bungi. Abaana bangi gambe oli n'aleeta zisolido ne bakwekika nga babisse feesi. Neddala nga Munnayuganda osookuba Munnayuganda munno bw'otyo. Osookwata n'okuba Munnayuganda munno bw'otyo. Ne bakuba abakazi mabeere. Olwo Nabbosa oyo w'Emityana omukazi bamukubye ne bamukuba. Abalala babazimbisizza amaaso. Tebagenda kuddamu kulaba. Lwaki? Munnange baleeta Omunyarwanda waabwe Simasani ali awo ku Wandegeya, bamugamba mukube ebyo bisolo. Mu nsi yaffe gye mwatusangamu bajjajjaffe babaaniriza, ne baaniriza Abanyarwanda ne bajja wano mu ggwanga ne bagamba genda obeere wali, ne bamuwa ku nsalosalo. N'ekyo kye musasuddemu abantu, kye mutusasuddemu nti tojja kwambala ovulo, bw'ojambala tukutwala tukutulugunya. Ne bakola ebikolwa ebisembayo bibi. N'abagambye ba MP baffe lwaki nabo bino ebikolwa ebimu tubirwanira ku social media, ku zi X oba Twitter, ku Instagram, biki, naye ojja kusanga MP nga taliiyo, tabangayo era tayina. Bakadde bange bwe twogera ebigambo bino abamu tebabiwulira. Njagala kwebaza kitaffe mu Katonda Ssaabasumba Essaza ekkulu ery'e Kampala Paulo Ssemwogere ne bwana mukulu w'e Lubaga, mwebale kuvaayo kwogera ku nsonga zino. Mwebale nnyo. Bannaddiini abamu musirise. Bw'oba Father yogera. Nebaza Bishop Anthony Ziwa, Bishop Severus Jumbo e Masaka. Kwa bino ebikolwa bikyamu, Bible tebikkiriza, Qur'ani tebikkiriza. Nawulidde Owena Mirembe ng'abongoota bubongoosi. Kazimba Mugalu tavanga mu statement y'amagezi ku nsonga ezitulugunya Bannayuganda. Kazimba Mugalu eyo entebe gy'otuddemu abasajja ba Nkoyo oyo baalimu, Misairi Kauma, abalala ba Jonani Lumu, nene musirika nga Bannayuganda bakubibwa, Bannayuganda batulugunyizibwa olw'okuba bawa emmotoka. Museveni byakola bya Bwakatonda okuba bannansi ng'ebisolo. Museveni byakola bya Bwakatonda. Owa poliisi abo abajja ati bajja beesaddeko obukookolo, tekuli name tags, nga beetegese bajje bakube Bannayuganda. Byonna tuzze tubibagamba.
waliwo omukyala bamuyita Juliet Zawedde. Omukyala oyo ebifaananyi bye bifulumya olwaleero yuno wano nga yasinkana Museveni. Nja babuulira ebyama ebiri ku mukyala oyo. Olaba Juliet Zawedde. Museveni nga people power yakajja yafuna abakyala mu diaspora abayina ssente, era abakyala abo babadde bakolera state indirectly. Omukyala oyo Juliet Zawedde yali nnyo yeesiba nnyo ku Seggirinya, yeesiba nnyo ku Muhammad Seggirinya. Olindako ngenda babuulira ebyama maye bano abakyala. Yeesiba nnyo ku Muhammad Seggirinya era n'amuteeka ne ku nnyonyi n'amutwala ewuwe makaage n'amalayo omwezi mulamba. Muhammad Seggirinya ayina bye yafunira ew'omukyala oyo ng'agenze e Bulaaya eyo. Era omukyala oyo waliwo n'omulala bamuyita Gulikisi simaawo eyo Sweden. Baageza nnyo okulaba nti Seggirinya bamutwala ne bamutwala eyo. Seggirinya obulamu bwe ne bukyuka mu mbeera ey'ennaku. Bano ba Juliet Zawedde babeereyo e Bulaaya balina ssente basobola okulaba nti oli mulwanyi. Gavumenti ya Museveni ne bateekamu ssente nga kye baakola Seggirinya. Era Seggirinya kye mwamukola Juliet Zawedde wajja naano mu Uganda n'obeerawo. Olwokuba Seggirinya ng'ali naalya oyo mukyala teyalinnyayo genda kumulabako ku bulwadde. Teyalinnyayo yadde ogenda agambe nti kale kandabe ku Seggirinya yaliko ewange ne mukozesa bye namukozesa. Teyagendayo n'amala wano n'abeera muzi White Party n'akola ki. Teyalinnya kuwa Seggirinya. Bebino bisima Bigulikisi abazze balumba abantu. Era waliwo kati yamuwulirize kano. Right now Juliet Zawedde ebifaananyi bye ng'ali ne Museveni njakulabula banna struggle n'abantu abalala bonna mwegendereze. Mission zikolebwa, mission ziweebwa abantu. Bino bye nalabula oyo Kakwenza Lukira Basajja. Ne ngamba Kakwenza yava wano ng'ensonga emututte ebweru. Kakwenza ng'ensonga bagamba muwoza abadde ayagala mutta. Kakwenza bwe yatuuka e Bulaaya yadda mu bya busolo. N'afuna omukazi simanya Mama Kaliiro. Ne Mama Kaliiro omulala takyali active nga bwe yali mu struggle. Takyali. Kakwenza yavuma Nuupu. Kakwenza yakola buli kimu kati. Kati babakozesa batya? Babajja kumulamwa ssente bayina. Ogenda ofundikira nga tokyayina kyozaako. Bye byatuuka ku mukwano gwange Muhammad Seggirinya. Abakazi bo baba ready n'akuweereza $5 n'akugamba jangu ewaka n'akusalya tiketi. N'otuuka eri bw'oyima bye bakusiiga gw'omanyi. Bye bakusiiga gw'omanyi kubanga bo ggoolo zaabwe zibeerawo. Era mbagamba right now sente zafulumye. Mwalabye buno bu Sky Soldier bano sima baalama abona nga balina ekibiina kye batandise. Zonna sente za Museveni kuvuma NUP kola buli kimu kuvumirira kutulugunya Bannayuganda. Era abamu ojja basanga nga baga nedda tebannabakuba naye ng'ebintu byabadde mu kamera.
waliwo ekikazi ekirala kiri awo UK kisula mu buyumba bwa kanso kiferia bakiyita Emile Smith kyali kikadama fesi yakyo eringa kya bulambuzi kifaanana bubi ky'Emile Smith kifaanana bubi n'embizi tesobola kyebakako oyo Emile Smith bw'omutundu fesi yonna ngattegatte kikazi kiri awo kyekina ekigere ekiganda ekigere ekyebisiraani bibyakulemesa okufumbirwa bakisasudde buli budde kivume Bobi Wine kivume Nuupu ebyo ebikazi abantu b'e Bulaaya temumanyi gye bibeera ebyo by'Emile Smith kikazi kiri awo kyo tekirina mulamwa kubanga kikolera Odrek Lwabogo oyo baba Emile Smith baferias mu bulamu akyanoonya ssente mu YouTube nalooza nti ensi tetegeera nalooza nti ensi temanyi aba Emile Smith siba Emile Smith otunulire waabwe gyava mu kyalo abantu abatalina magezi abatalina bwongo emirimu bagifunidde ku Kyagulanyi kati Emile Smith gwolowooza oli wa kitalo nnyo olowooza osooka okukakanya Bobi Wine omanye abamuvumye omanye abamulumbye kati zeezo goals zentera okubagamba ngenze ku nsonga eno mutagingire John Kirisesto Muyingo n'abasomesa b'esseeta mwatta omwana w'abandi abaana balinga basatu bakafiira mu sseeta abaana balinga basatu nga battibwa ono mwana yattibwa unansonyiwa ndi mulwadde maanyi matono naye munsaasire naye okwogera gana amasomero omwana ono yafa atya ye sitole gye ngendo bbawa era njagala abasseeta muwulirize bulungi omwana ono bamuyita Eraishama yattibwa ku ssomero ery'esseeta omwana ono bw'amala okuttibwa abasajja bano waliwo buloga gwe bawa ssente ne bamugamba fulumya amawulire gano owandiike bwoti ne bwoti kansooke mbapuleyingire mbabuulire bamutta batya bazadde kutuuka ekyokubiri kwalimu sini gy'ogamba nti omwana yafiirako wandibadde ogireka eri open tusingane tweprovingire kyokusatu essomero eryo lirina kamera lwaki totuwa ku footage w'omwana bwe yatambula ku olwo olunaku ekirala gwokimanyi nti amasomero mangi omuzadde afa ne baleeta baasi ezijja okuziikirako omwana naye omwana yafa ne wadde kusindika prefect on behalf of the what of the student wadde okuleeta baklasmate be wadde okuleeta ab'omuddoomu babadde asula nabo baziike erishama kiki kye mukavalinga emabegaawo abaana bano obutatubuulira oba otusemberera nkugambye ffe master tetwamulaba wadde okunyega principal yayogera akwasaganya amasomero ne headmistress naye mu mbeera yonna gye twalaba ku ssomero baali balina nabo kye bagatta ekitaggwa Shama yafudde twamuziika ku Saturday kati olwaleero lweweze olwaleero Sunday luwezezza wiiki emu n'olunaku lumu z'ennaku 8 okuva omwana waffe lwe yakola ki lwe yafa mwami Muyingo nga director oyo omwami bwe mulaba yesimba emukono naye era akyayagala okudda bwe bamukubira essimu ku kyalo nti waliwo afudde omukulu oyo kimanya sibigenda ngatto n'agenda n'aziika kubanga ngenze mu balonzi okimanya akuba essimu n'awandiika n'obubaka obukubagiza kakati tubuuza mwami Muyingo nga director ku kapasite gy'alina yabulwa airtime amala eddakiika emu bweti okubira ku bazadde kale abaganfatingi tibannange kibi twakoze loosi
oba kibi bannaye mugume naffe tukyanyonyereza ekyasse omwana waffe wuliriza njaba information omwana yafa atya nja John Cristo Muyingo mwena abalina abaana mu masomero gano njagala mu Jeseta schools St. Lawrence schools amasomero n'amalala ngenda gabasomera omwana era ishama omwana oyo yattibwa waliwo omwana w'omunene omu mu gavumenti ya Yoweri Museveni asomera Seta omwana oyo era ishama abadde mwana nga mwana mugezi omuvubuka omulungi ngera mukakamu talina buzibu bwonna waliwo stream gye bamugattamu ng'agisulamu ne banne stream eyo eseetaawo ng'agisulamu ne banne naye nga waliwo omwana w'omu kuba State House ng'omwana oyo naye asula mu gundi eyo kati baali bagenda kunaaba obudde bukedde bwali budde bwa kawungeezi lindako bwali budde bwa kawungeezi bagenda kunaaba kati mu Seta waliyo dekas nga dekas zino abamanyi dekas obutanda wansi wasulayo Eseta obutanda bwabwe kusulako abantu basatu Eseta omwana wa State House asula wansi era ishama asula makati oli asula waggulu kakati zaali saawa 10 bagenda kunaaba omwana oyo era ishama yalwawo mbu okuva mu class kati owa State House kube Setambu oba HD bakikuba saawa 10 oba balina sports tebalina ne bagenda ne banaaba basobole okuddayo mu classrooms era ishama yalwayo mu class kolo teyagenda saawa 10 zennyini waba State House ye nga ye najja kati owa State House aleka sapatu ze bambala silipa nga yamaze okunaaba neyetereza biki n'agenda ku kantini afune ebyokulya era ishama akomawo era ishama bwe yadda oyo mwana wa State House nga yaleseewo sapatu ze ageze mu kantini era ishama najja sapatu z'omwana oyo waliwe yazitadde kwa era ishama asula mu makati ono asula wansi n'azisembeza munda bwe yazisembeza munda ono akomawo abuuza sapatu zange ani azijjewo naye nga azitadde awo kumpi mu kolido we bayita ani azijjewo oli era ishama nga nsembezaawo wansi mwana n'amukuba ekikonde mu kifuba bwe yamukuba ekikonde n'agwa eri n'abeera ng'azirise ne bakubira warden ne bamuyita ne bamugamba ono akubye munne agudde eri akoze eki azirise kakati omwana oyo bw'amala okukuba munne bamutwala mu office ewa HM bagamba omwana bamukubye naye warden amugye bamututteko mu sick bay ng'embeera si nnungi ne bamugyawo ne bamuteeka mu ddwaliro ne bamuvuga mu ddwaliro emu bangambye eddwaliro liri nsuube something like that
bagenda batuuka omwana afudde ng'akutuse. Message ebagiwa blog omu ali ku TikTok ne social media agifulumya agiteekayo. Twala omwana afudde n'abuzaabuza ekiboozibozi. Abafamily babirabira ku TikTok guli ku Facebook y'omuntu. Ti omwana bw'ati ne bw'ati amannya yafudde. Oli ow'omunene bamutwala mu ofiisi bamutuusa mu ofiisi ne bamuteeka eyo ekawungeezi ne bamugamba jangu ne bamukyusa woodi ne bamuteeka mu ndala naye nga munne amusse. Era Ishama yafiira mu bulumi. Essomero ly'Esseeta